Embeera ebadde ya bukaawu mu town council y'e Wakiso, abatuuze okuva ku byalo okuli Kisimbiri ne Kasangombe bwe bavudde mu mbeera olw'abaagala okubagoba ku ttaka kuba bamaze ebbanga eriwera. Ettaka erikaayanirwa liri ku buloko namba 66, wabula bano balumiriza nti waliwo omusajja ategeerekese nga ye Stephen Wobwine eyabalaalitse edda nga bwe balina okwamuka ettaka lino. Batugamba omusajja muleka agenda kukuba ettaka lye tomina biboogerako mulina kati balandiroodi babiri ddala ekituufu tulina balandiroodi babiri nga ffe tumanyi Buganda yetutwala wano ku ttaka lino. Bano Wobwine abanukudde ettaka liize eyo liize nkadde si liize empya. Liize eyo ya 1978. Kati abantu okunnyonnyolako bali kunnyonnyola balimba lwa nsonga teri muntu ali kujja ground nti agenda kusengula bantu. Twagala tukole boundary openings on the ground tutegeere liize eno eyange ne Buganda Land Board. Is it the same land we are talking about or it's a different land? Abatuuze bano babadde bakutte ebipande n'amajambiya bategeezezza ng'ettaka lino we baliwangaliddeko ebbanga eriwera nga bamanyi nti ly'emmengo nga n'obusuulu babadde babusasula. Okuva ku bajjajjaffe emabega baaliriko ne bakitaffe bali baddeko naffe abaana tuliriko nga tumanyi ng'ettaka lya Ssaabasajja. Batya muno ne batugamba musooke mwewandiise ne twewandiisa ne batugamba mugoberere procedures zonna ne tuzigoberera ne paka lwe batutuusa ku kyapa byonna ne tubisasula omulundi ogu ne basaba miliyoni kumpi zaali zigenda mu miliyoni 6 byonna ne tubisasula naye lwaki abasajja baffe babonaabonera ng'obwereere nga mmengo ofirise. Wabula kyabeewuunyisizza ate omusajja Stephen Wobwine okuvaayo n'ategeeza nga we yafuna liizi ku ttaka lino. N'agamba nti yagula liizi nga yagigula ku Musoke David nga Musoke David mutabani wa Musoke George nga Musoke George liizi eno yagifuna mu 1978 ku mulembe gwa Idi Amin. Dala okujja agoba abantu bo beesenze lunaku batugamba nti bagenda pima naye tumulayirira enkya bwe bajja wano omusaayi gugenda kuyiika. Abatuuze bagamba nti neyagula ettaka tebamumanyi wabula balaba bibaluwa bikiro kitwala omunaku ng'abategeeza nga bwe yeetaaga ettaka lye. Gavumenti eno bannayuganda omujjwa n'omuzukulu ajjagikaabirako tetulina bibanja byonna batusenda netubeera we tubadde tukaaba tubonaabona abaana tubakuliza mizigo. Bano bagamba nti beekubira enduulu mu bekikwatako okuva mu Buganda Land Board naye ne batabafaako. Twamuwandikira ebbaluwa nga tusaba kutwera kubeera nga batutangaaza naye baasirikira emmengo. Batudde emmengo balinga abali mu Bwakabaka bwa Katonda obw'omuggulu. Abamu ku batuuze batuuse n'okwozza ku mmunye nga bawanjagira gavumenti eyingire mu nsonga zino. Tukooye ekigambo ttaka buli mawulire ge tulaba ttaka lwaffe n'okugenda ekintu ky'ettaka. Buganda lwaki teyimuka kujjamu zino ensonga ng'ate eba enoonya ssente yeetala n'obumotoka bwayo. Omwogezi wa Buganda Land Board Dennis Bugaya atutegeezezza ku lukomo lw'essimu ng'ettaka bwe liri ery'Obwakabaka wabula nga gavumenti yagenda okulibaddiza nga yaligabako dda liizi. Yagenda okuddira Obwakabaka nga gavumenti eya wakati erina omwami gwe yali ewaddeko liizi naye liizi eyo nga gavumenti eya wakati eyiwa omwami oyo yazigiramu ebibanja by'abantu ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka. Bo abawangalira ku ttaka lino mu kiseera kino emitima gibeewanise kubanga tebamanyi kigenda kuddirira.